Bukedde TV eyongedde okusembera gy'oli bwagala otubuulire embeera gy'oyitamu okusoomoozebwa enkulaakulana n'enteekateeka empya ze mulina mu kitundu kyammwe mu mboozi gye tutuumye manya obubuga bwo mu gataliiko nfuufu. Akabuga Kyabazaala kasangibwa mu ggombolola y'Entunda mu disitulikiti ey'e Mukono ng'okutuukayo owetera ku siteegi y'Ekyampisi ku luguudo oluva e Kayunga okudda e Jjinja obuwanvu bwa kilomita 68 okuva mu kibuga Kampala. Okutunda amalwa gwe mulimu ogukyasinze okukolebwa mu kabuga kano era nga n'abaganywa bakeera bukeezi nga bagamba nti ge gabamanyidde ennaku nti guba ggo tegabalumisa njala. Ovira ddala wansi kubanga munywa amalwa aba mulimi. Amalwa y'emmere eriisa obulamu bw'omuntu ate erimu okuteesa era w'otusangidde wano ndowooza tubale tuteesa ku by'okulima buli we tubeera tulinga paliamenti. Nyongera kino nti gavumenti yo ng'abantu baayo abayambye. Ebinywero by'amalwa ne mwenge bigere bye bimu ku by'otusizaako amaaso. Tubeerawo bwe tutyo mu mbeera eyo ne tubeerawo tulabe nga twewamu tubeera mu ddembe lyaffe. Ali munyamage wamini dada ningenda kuri mu 7 yori gakuta mu 7 mu 7 2 7 nimba mu kale piwa saako bukabuyonjo n'ennyumba ezikutte mu mbinabina wamu n'ebimotoka ebisaabaza ebikajjo okuva mu kitundu kino okubitwala e Lugazi. Ebyewuunyisa bingi abatuuze bye batutegeezezza ebiri mu kabuga kano naye olw'obudde katukunokolereyo ebimu ku ebyo okuli eky'Abannakyabazaala okuddira obutimba bw'ensiri obubagabirwa ku bwereere ku malwaliro ga gavumenti ate mu kifo ky'okubusulamu ne basalawo kubussa ku biyumba bya nkoko nga bagamba nti bubaleetera ebiku. Abasawo kye bagamba nti ensonga lwaki obulwadde bw'omusujja bubatawaanya nnyo kubanga bangi nabagamba nti nze kannemesanga ebikubu ebiyingiramu tebibaamu bizaaliramu nnyo bikoze bitya. Omulanga nze gwemba kubira obutimba bw'ensiri babubawe babukozese basobole okuwewula ku gavumenti mu kusaasaanya ssente nnyingi ennyo ku musujja gw'ensiri. Tubeere mu matatu paka gavumenti n'etuwa emirimu gabala ssente ziizino balalumu. Abakubi b'amatatu owa ssente eno bamukuba kyere nga teri abakuba ku mukono abanywi b'amalwa ne mwenge bigere bo kigambibwa nti be bakyakutta akati ku kusaasaanya obukyafu mu Kyabazaala nga kasita bagunywa ne bagangayira ebiddirira mbu baba tebeetaaga kumanya nga gwe atambuza ebigere oba olina kwegendereza. Naye obuyonjo tono nnyo akabuga kaffe kano abantu bagayaliridde nnyo n'abaana gavumenti yateekawo ebyo bonna basome naye abaana abasinga batayaya mu kabuga kano era nti omukazi bw'asengayo n'ebba ng'olwo alindirira kimu kubeesanya n'abaayo mbu kuba bo bakugu mu kutega obumasu. N'azitwala n'ew'omukazi wamala okwagala abalo ate ye n'akuloga n'akusiraanya. So nga bo banneekolera janga abatali bamu beekokkola amasannyalaze agaafuuka otusannyalaze ekibazizza emabega mu by'enkulaakulana. Kale abafiriji n'abasaaluuni n'abakozesa amasannyalaze tukosebwa nnyo 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 matono ate bwe gabaako waya ne zeegatta ne zaako omuliro buli kiseera. Ebyakabuga Kyabazaala katubyerekereze ate tusinkana olwokuna olujja mu kabugako. Manya obubuga bwo mu gataliiko nfuufu